ebintu ebyava mu kulonda kuno nti tulinga abatudde ku lusozi oluwanda omuliro. Bano nga boogerako eri bannamawulire ku kitebe kya DP ku City House mu kibuga Kampala, amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina Mugerwa Kasule agamba abavubuka bangi abaakwatibwa nga beekwasa okubeera n'enjawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi, kyokka nga n'abamu battibwa n'okuttibwa. Tufulumya eddoboozi ekkambwe ennyo ku bannayuganda abavubuka abakwatiddwa mu kiseera kino ekyakalulu. Abasinga bajjibwa mu maka gaabwe oba ku makubo. Enkola y'abannaffe bano ab'ebyokwerinda si ya kikugu ate nga batendekebwa bulungi ate emenya ssemateeka w'eggwanga. Bano bagamba singa gavumenti eremererwa okutuukiriza okusaba kwabwe bakutambula paka mu State House ng'akabonero akalaga obutali bumativu bwabwe ng'ennaku z'omwezi 8 ogwokusatu tezinnatuuka. We are there suffering. That is why as Democratic Party Women's League we are going to champion this, and we are giving an ultimatum to government that by Women's Day, if our issues are not answered, we shall be there and we shall show the world that Uganda is not worth a country living in by women. Bano era bongeddeko nti scientific campaigns zaakosa nnyo abakyala kubanga zaali za bbeeyi nnyo ekyaviirako abakyala abamu okulemererwa era ne bawangulwa ng'akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya era nga kyeyoleka kaati. Abagenda banoonya akalulu nju ku nju, mwe mwali okubasaba ssente ze batalina, mwe mwali oluusi okubateeka mu mbeera ng'ey'okubakabasanya n'engeri ng'ezo. Kugamba abakyala baayita mu kusomoozebwa kungi nga bawembejja akalulu ako. Ku bantu abazze nga bawambibwa emmotoka eza drone, abakyala bano basabye ebitongole by'okwerinda okubatwala mu kkooti basomerwe emisango egibavunaanibwa. Tusaba obwenkanya bukolebwe ku bantu abafiiriddwa abaabwe, abantu abafunye ebisago, n'abo abakyasibiddwa mu makomera ne be tutamanyiiko mayitire. Tusaba bwe mubanga mugamba nti balina emisango gye bazza mubaleete mu mbuga z'ekkooti era tulabe nga bavunaanibwa mu ngeri entuufu mu mateeka. Sarah Nakandi, ACE TV Select ey'enjawulo.